ekigambo kisenge kyafa. Tewaliwo mukazi asobola kwasamya kamwati asaba ssente. Yategekanga kisenge ky'omwami n'alya n'awoomerwa n'asasula omutango ogujja mu ekyo. Naye njagala omulaba abaami baabaawo tebasasula wadde koyini. Obutakuwa ssente zikwataganirwa n'enkaaba. Hamidah, ssente zikwataganirwa n'enkaaba. Ankubuulire ng'oyagala okuzina omukazi awoome. Togenda kuzina mukazi gw'otawadde tokamanta gy'otataddeeko biwata. Senga. Neyanzize nnyo neyanzize nebaleme Senga olina ekintu ky'oyogedde. Naye ekintu ekyo saagala okiteeke mu bakyala bano abazze. Olwaleero Kimbowa wazze kwogera mazima. Ove wa kitaawo ne nnyoko ng'emmere gy'eri nga na buli kimu gyekiri. Naye nga tebatakutemera yekkaasi kuba kitaawo azitemera nnyoko tazitemera. N'ezijja wuwe Kimbowa n'ozina n'osibuza zipu. Mwabantu abakyala mu isoko. Nze bwennyumirwa bwentyo nze bangolako ne muloojeemu nakubanga ebisenge ebisinziiro bino amadirisa navayo gaase. Abakazi balina amaloboozi. Wangi abakazi abo bola abalina amaloboozi. Naye byokoledde omukazi ebimunoonyesa amaloboozi wansi w'ennyanja ne waggulu waayo. Tusooka tusiriikirire saagala nduulu. Njagala kino ekintu tukyogere practically. Omusajja ng'abadde akabala bulungi n'akutuusa ku ntikko n'akabala empola naye ng'akuwa ogenda n'aliwa. Ngenda nampa. Nantume tukyogere. Ngenda nampa kubanga baaniiridde ebbanga ku bwereere. Kimbowa abaana abo abawala muwanyigiriza akamala. N'ogamba nti omukazi aleeta amaloboozi mu kisenge. Amaloboozi agalijja n'okkuba nnyindo. Ennyindo ogifeesa nga woofeeseza olinawo. Naye oli nkalonjereera bwe musanga abo nga beereere n'omusanga nga teyeeteeseeza Senga najjuuka akazindalo kwako. Naye bannange mukyakayananya naye nze munsobedde. Kubanga edda era twakolanga emirimu ewaka. Bwe wagendanga n'okima amazzi, bwe wakomangawo jjajja n'akutikkulako n'akunyiganyiga ku nsinga eno. Enkyo ojja kuddamu okima amazzi ebidomola byonna obijjuze wakiri ogayiwako wansi. N'olwekyo okuzira nga tompa. Ewaka tewaali mmere. Ate nno bannange ab'emikwano kambagamba. Bino bye mubadde mugamba mbu sente zeziyimisa, sente zazejjo wano. Abantu bali badde bayimiraga ku butunda ku balugu ku ntuntu nyaanya ng'abantu bayima ng'ate bawomulwa. Sente zeziyimisa kulimba. Obutalindazi. Obugaga tekitegeeza sente. Tebutegeeza otanga sente. Obugaga bwa buli kintu kyonna ne matiriyo. Omwami bwe muba muli mu kisenge. Muzze mu kisenge. Aba ne kaswiiti kakutonera. Ako kagulwa sente. Owulira n'akanuunako kitundu naawe n'akuwa n'onuunako. Naye abo abaana abawala mu mukwano gwe bakola mukalu muteera. Mukabaza amaloboozi naye ng'ababa. Kojja Kimbowa wayanjudde bw'oti. Ogamba nti abaami b'edda tebayinanga ssente. Baalina. Naye abasajja b'edda babanga ne laavu. Nakati bagirina. Nga laavu ne bw'obanga toyina ssente. Twagala mutuweeyo eddakiika 3 bakojja. Naffe tulina ebitunyiga mu kisenge. Abaana abawala tukooye okulanya. Wakatandika bwoti nawoza nti awo okumiza kigenda mpola. Abaana abawala tugendere wamu kano kankabawenga akakomiyo. Omwami wo bw'aba ye Pita erinnya tolyatula lumu. Tugende mpola nti Pita tolimalayo mangu genda mpola tugende lumu. Twazze kumanya maloboozi mu kisenge. Oli mama Lani agamba nti omusajja atakutuuka olyatula otya.
abakyala tweyigirize bw'oba oyagala omusajja akuwe ngenda kuwa ebintu bimeka omusajja bw'oba oyagala omusajja akuwe ngenda kuwa ebintu bimeka tuve ku bintu by'okuweza nti nno nze omusajja takola ki bano basenga babalimba balina eddagala ery'amazzi ng'omusajja aba yakatunuzaamu bw'ati bweppaba nina omuvubuka eyaŋŋambye nga nzija naŋŋamba kojja nkubuulire nina akawala ennaku zino ke nafuna naŋŋamba wano maaso kagwa ku akisidenti ne kavaamu amannyo naŋŋamba naye senga babadde baakasibako mita y'amazzi naŋŋamba bawaka oba nsooberera bwoti ne kagakuba mu kalevu naŋŋamba oba okwambulira oyo oli mukyawa ddi bano basenga gye babagamba Kojja mbadde njagala nkuwabulemu okaawo katono omwami omukwano gwakulaga muli babameka n'akulirayo akasooka ne muddeeka ne mujjayo emuzimu zino nayo bameka n'akwongera ak'okubiri muli babiri tolina mukazi gw'olaba n'ennaku zino oyinga olw'okuba olina ssente n'okwana n'omukozi ewaka olw'okuba ompa ssente olwo amazzi ganaavaawa nansiki n'ebinyuma nange nja kuba nkugamba onkoonamu ebiri nga nkugamba mwami byannuma muli bakodo Nantume omanyi bwaki abasajja tebakyawa bakazi ekibagaana ogwa tebukyawooma omuntu n'obeera n'omukazi ng'olinga ali akakupa olinga ali akakupa ani ayinza okulya muwogo n'asolobesa abasajja mwemuwooma abaana bakwata mashini kati abalina omukira oguyimirira ne gugwa sibaitera okuba lego omukira olina omukisa mubi Kojja wangi Senga Hamidah kyagambye kituufu abaami tebakyakola ki naye bawomere ku ki abaami baffe edda abasajja yayimanga n'awanika waggulu kubanga naffe eyaffe tunuddewa naye abaami ennaku zino muyima kino ekibolobolo ekyokusaaga oba wakanuna ku bbeere n'oyima kino eky'olusaagiriro ekitasalawo tekikka tekyambuka Nantume lindako abasajja tubasaba nti bw'onona ku bbeere n'oyima olwo olusaagiriro oba tonnatuuka kuyingira mukyala lindamu omala okwesimbawa kitegeeza ogenda kusima nsime naye abaami baffe mukoma wano bw'otandika kyova olaba amazzi gakubeera kumpi onkoona wali kalinda ttako dakiika 2 nyinyampye naawe omaze omwami akalirira ennyama nekola ki nekala ayimirira bwati n'amazima g'omukwano kuye negakola ki negajja n'otandika omusimuula nga bw'ossa akatuuyotuuyo n'entunusi nga zikutemagana abaalu nakusanga musuuka n'akuwenjula n'akabala kati oyo musajja ki maloboozi sigalinda suuka yebeegamuwa ate nga n'ekirala abaami baffe Senga Hamidah sooka okomewo mukyagamba bo kennyininyini toba nti tebawoomera toba nabo bennyini tebamanyi naye bo kennyini nabo olaba tebeefaako nabo bawoomerwe musajja wewakati ensangi zino ku 10 ofunamu nga 2 gw'okwatako ku mukira n'aleeta olugonza mmana olwo naye bonna emikira gy'abakalambala ng'emikalirire katimba n'owewete ku musajja ng'omukira ebiseera ebisinga bakyala tewali mukyala atalina mazzi kino njagala mbakakase naye enzina y'omwami n'entandika y'omwami yeekonye emmana n'otuuka kutuuka ku mmana nga nkalunki bw'omuntu tompadde ku mukwano tondaze mukwano wabula gwe bw'oyimba alowooza ati naye wayimye dda ate talinda gwe omuteekeyo wabula yo oluyima gyaguleta bwesi gwewo wentadde waguteeka mu ttako waguteeka mu mbalakaso waguteekawa bannange omukyala y'anaaleeta atya amazzi Kojja teri mukyala atalina mazzi
entandikwa yammwe yeetukaza abakyala gyemuli nzikiriziganya naawe kikyemu tewali mukyala atalina mazzi nzikiriziganya naawe nti teri mukazi atalina mazzi naye nammwe newankubadde ng'ogalina genkanawa omusajja ayinza okulema okugajjayo bogatuukako obukyafu bwammwe bwe businga okulemesa abasajja okutuuka era emirundi egisinga obungi abasajja balemwa okuyima okutuuka ku lego Nantume gye yayogedde lwa bukyafu bwammwe gwe wennyini ojja weesaaniisa okuva ku makya oli muli pale limpi kojja obukyafu ne bugaana omukazi okuleeta amazzi ng'obadde omutandise bulungi ye mmaneeba esanyuse lwaki eba tereeta mazzi eyandibadde akukwatako naye nga wakwata wakyumuuka bannange nammwe abangi mutumalamu amaanyi njeetika nenjikuleetera nanywedde bulungi obushera nanywedde okula nanywedde amazzi nagimwedde bulungi nojjayo akakira kalinga naswi nyabo nedda ssebo muleme kulowooza nti kuba wagazi wanooteeka nti kyekikufuula mbuno gwe oli wa kitalo nyabo oba mugazi bugazi gwe n'olabanga nti omufunda olwaleero kambabuulire oba mugazi bugazi n'olabanga nti omutono omukazi ne bw'aba mugazi omusajja amufunza kakati olyose n'oyogera ku ekyo ekirala abasajja buwala erimu amazzi temugisobola abasobola oyo kyayogera takimanyi kakati twagala kumalawo nkaayana twagala kumalawo ki nkaayana ezibeera mu kisenge tetunaweza wana dakiika 2 naye nkaayana zikyaganidde mufe abambadde engoye saasira abambudde saasira abakoze eki engeri gye twagambye omulamwa nti amaloboozi wa ekisenge bakisengeka ekisenge bakikola ki na buli ali mu kisenge sengeka gwokafunidde mu kisenge waggulu eyo mpulirayo eko kantuule wansi buli ali mu kisenge sengeka gwofunidde mu kisenge abazadde mmwe mwonoonye abaana bammwe nga temubasaako mikisa temubakebera oba bayima bulungi temubakebera oba ebitundu by'obukyala bikufaanana bulungi omuntu n'akula n'abonyabonya banne naye nga kivudde mabega ku jjajja namba mmeka olwaleero tulongoosa nga tuva waggulu mwe bye mugamba nti teri bakazi batalina mazzi be bangi olaba gabula ku kyalo galeme kubula mu muntu bino bya butonde kisobola okubula naye nange nga nkanoonya nsobola okanoonyeza emyaka emeka negamala ne gajja amazzi bwe gaba gabuze ku muntu si musango naye tulina kulwana bulwanyi tugakole ki tuganoonye gye gaba gakola ki n'olwekyo enkaayana twagala zimalawo nga tugamba bwe tuti atalina mazzi tujja galeeta atalina nfuli tujja ziteekayo atamwabiza tujja muyigiriza tubayigirize ne toilet habits omuntu apamaddi alya ddi yeebaka atya agabirako wa awooma ddi muno nga waliwo abaana omuzina ddi awatali baana omuzina ddi obeera otya n'omukyala n'omala mu mwaka okuva nga 1 okutuuka 3 mu Desemba nga waliwo essaawa gy'otozinidde mu mukazi wo kojja kanyike abakazi mubazina emisana mubazina ekiro so si kiro wokka. This fight is a struggle. Come on, don't joke. Kanyikangonyize nnyo anti maloboozi ekitubuza amazzi abakyala abamu tuba nago naye abaami temumanyi tunoonya fe abakyala obwagazi bwaffe buli wala obw'abaami buli kumpi mwe mulinga ttaala olugiteekako n'eyaka olugijjako n'ezikira naye ffe abakyala tulinga sigiri ogikuma pola paka lwekola ki kati abaami temukyalina lumansi mukozesa maviivi abamu mutuyita mabega neebase abala bwanuuna ebbeera aliruma ennywanti abanga kayana kambuzi kati mwayiza omuze gw'engalo mutusoga engalo mulinga abazaalisa ogenda n'osoga olugalo olusooka n'emmiima ennyuma n'onnyongera olwokubiri n'emmiima
nonyonga olwokusatu nemmimba obulumi bunzi tekivaamu nenyinyampa nga nfa obulumi amazzi ganaavaawa. Aleluya. Senga ebyo byogamba nti babasogga engalo njagala ekyo kiri out. Obukyafu bwammwe bwe bubasozza engalo. Omukazi yenna aba yatuukuumanga alinga pasikalamu ng'ofuuwa mufuwe nga anoonya amasavu g'enkoko olabe omuwendo oyingire oli naye malaba olyoka ogende mu pasikalamu kicuucu kati kyava kusogga engalo kuba engalo nzibu za kusala naye omuntu obanga anoonya enseenene okulengera waali. Ekirala agenda n'asiiba mu gupale ayambadde ogupale gwa jiini agusiibyemu ayingira obuliri ate tayagala kweyambula nga teyeebisse nayeebika mu bulangiti n'ajjamu ogupale n'ofa nga ng'ogenda kusanyusaanibwa era ani anaakukwatako ggwe nga bw'ogamba musimanyi bakussa engalo nonyampiraani nze ngenda kugoba mu buliri. Ekyokubiri mulina omusenyu oyambulamu akapale nga kaakakanyaladde ayambulamu akapale ate abatuletera mu baketi buno baatutta akapale buli kajjamu kakasuka muli natandika n'okuwunya ku bwe yayambalamu edda n'addamu n'ayambala omuna konna wakati akaali kayulika nga kamenye kamumenyesi n'olowooza nti onaavamu n'oba n'amazzi yenza bw'owendulira nakacaacaali nga nze tunawo amaanyi gwe koolijja n'owooza ngonkusa simanyi olugalo n'onyinyampira ngenda kukutema jjambira Kojja twogere amazima. Ekituufu twandibadde tukkiriza ekituufu ki kye twagala era kye tulina okumanya. Ebiseera ebisinga obungi abaami mulemwa okufuna ekituufu mu bakyala abo oba muffe tufunamu ekituufu. Bw'oba oyagala ekituufu mu munno sooka omutegeere omuyige omunoonye omanye wa awamusanyusa. Bw'onaamala okumunoonya obulungi omukyalo oyo ojja kubanga buli kimu ky'oyagala okikola ki? Okifuna. Naye abaami baffe nga mmwe naddala Kojja njagala nzire sayiti yo mulemwa okumanya abakyala uno nti wadda essanyu lye livaawa. Bw'olituuka ku mukyala n'olyoka omupakira yenna n'omusozeka omukira n'ebinago oyagala bitwalirako byewolebwewozi emmana neebanga tekyassa. Oba okitegeera kati mukubanga tekyassa amazima gakanamugula omukyalo oyo ogenda kufunawo obukakafu okamiti n'omukyalo oyo akuwoomere era omukyalo oyo aleeta amazzi. Kansooke nyonziremu Senga Najjuuko sooka olireko. Senga Najjuuko ffenna abali wano njagala tukkirize nze omanyi njogera mazima. Twawule sekisi owa girlfriend owa fiyansi ne wayifu. Mukiwulira bannange bino ebintu bisatu byawukana. Mulimu okujja wano nti nnonze ekkubo lyange n'enditwalo yo ne bw'anaakunyampira toyogera. Ne twawula owa fiyansi abawala bajja kugamba nze bayira wedde nnyo nakyazaako omuwala. Omuwala n'aŋŋamba nti nze nga girlfriend namugamba nti ogenda kuwoza n'aŋŋamba sinnatuuka ku leva ekwoleza. Sinnatuuka ku leva ekola ki? Because amwe girlfriend kyampazolinga nnyo omuto wenkuliriddemu bwenkirabye nti ne sekisi ono ayawukana. Omukazi ow'ewaka ajja kwetegekera ng'amanyi oli mwami we akwetegekera amanyi nti omusajja nina omuwa enyintu ewooma na buli kimu. Ne girlfriend gw'olonze wano mugenze mutamidde musoose nakukola ki? So ne bw'anaakumma amazzi kuba tonnayinvestinga. Abasajja tuyinvestinga mu bakazi okuwa amazzi. Teekamuuko kasente, teekamuuko buki. Omukazi bw'omuteekamu ssente ne bw'anaaba anaakukyalira ayimira mu kkuba akugamba bebi amazzi nga gampitamu. Otaddemu akasente ayimira mu kkubo teyeetaaga kuyinishiyetinga. Ne bw'ajja n'okaaba nti ate wa booda nzirizaayo esatu gagenda kubula Kojja Sebbanga gagenda kubula okalakate nga naye gabuze naye nga bw'agenda ewa John
agezaako bunazanga gamukuba mu kalevu kubanga ateekamu tuteeke ki tukole ki